ku kitebe kya FDC na Janankumbi aketala akaliyo kakukunganya mikono egyetagibwa akakiiko k'ebyokulonda akakigundu basobole okuwandiisa omuntu waabwe Dr. Kizza Besigye gwe bagamba nti yasaanidde okubakwatira bendera mu 2016 era nga batutegeezezza nti buli ekyetaagisa bakimaze kati balindirira kiva mu TDA. Emikono gyo tumaze okugikunganya waliwo district entonotono ezibadde ziruddewo era nga zamaze dde okutuuka era obwedda ninda mukama wange ono aziseeko omukono era olw'eggulo luno tugenda kuzitwala ku Electoral Commission. Kyokka mu kiseera kino ng'abantu emitima gibeewanise naddala bannabyabufuzi okumanya ani omukago gwe gulonze bangi batandise okwogerera omukago gwa TDA nga bwe gutaliimu nsa. The TDA summit and also the candidate selection committee used the wrong criteria for the choice of candidates. And it is our considered opinion that the criteria of popularity should have reigned supreme. Olwaleero twogeddeko n'ababaka ba Parliament ab'ekibiina kya FDC abagambibwa okuba nti bafiira ku Dr. Besigye era ne boogerera omukago amafuukule. So for this TDA thing to be purposeful, I think principally we need to come up with one candidate. Why do we have to split hairs about who should be the candidate? Yet the criteria is very clear, and that arriving at this, if there were no vested interest, we should have had a candidate last week. Bagamba nti okusinziira ku nkizo Dr. Besigye gy'alina ku balala tebasobola kukkiriza kuwagira muntu mulala yenna era nga bano be bamu ku bakuŋŋaanyizedde emikono asobole okwesimbawo. TDA must take a decision that is very calculated, because if they don't, then they may remain without a TDA. Baagala omukago gulambike bulungi okusalawo ku banaabo bakoze kubanga bo kye basinga okwettanira ge mazima. Kyokka ate abalala bagamba nti waakiri bajje babiri basobole okulemesa Pulezidenti Museveni okuweza omuwendo ogwetaagisa ogw'ebitundu 5 ku 100. Twagala abantu abatudde mu TDA bakirambike bulungi bakozese amateeka ge twakola mu TDA tufune omuntu. Bwe kiba kigaana ffe tetugaana bwe tubeera ababiri kubanga waliwo omuntu Honorable Mama Mbabazi yakava mu NRM. Waliwo aba NRM abandi muwadde obululu ne batawakkana Kizza Besigye. N'abamu aba FDC abamagamba oyo wa NRM ne bawa Kizza Besigye nga tebawadde Mama Mbabazi. Wabula Nobert Mao wa DP yategeezezza eggulo nti nga ye ne munne Gilbert Bukenya bwe batalina buzibu kulekera Mbabazi na Besigye singa baba nga balondako omuntu omu. Dini Lubowa Sava, NTV Akawungezi.